Mbikudde ekitabo eky'okubikkulirwa essula ey'okuna. Zibamita Sserunyego Edward. Essula ey'okuna etulaga bulungi ebiteekeddwa okubeera mu kkanisa. Abantu bangi basuubira nti bino bye biri mu ggulu, wabula Yokaana tebamusuubizanko kumulaga biri mu ggulu, mpozi ebyo ebiteekeddwa okubeerawo amangu. Essula ey'okuna okutandikirawo egamba linnya okutuuka wano nange nnaakulaga ebiteekeddwa okubeerawo oluvannyuma lw'ebyo. Kale ewuliriza essula eno yonna bulungi. Likinga vidiyo eno era gisharingi. Agifunye ku CD, yokesaamu CD ozigabe ewalala ogiwe mikwano gyo. Ku internet searchinga ekitabo ky'okubikkulirwa nefuba okulaba ng'ekigambo okiwandiika nga bwe kiri awo. Kyamazima Mukama waffe Yesu ajja. Mwenenye mutye Katonda mumuwe ekitiibwa, kubanga ekiseera eky'okusala omusango kituuse. Njogera mazima sirimba, ekiseera eky'okusala omusango kituuse. Okubikkulirwa essula ey'okuna. Oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba era laba oluggi oluguddwawo mu ggulu. Oluggi oluguddwawo mu ggulu. Yokaana bye yalaba. Yokaana ono ayimiriddewo mu kifo kyaffe. Ebyo bye twalaba nga byebyo ebigenda okubeerawo era bye tugenda olaba. Yokaana atukiikiridde. Buli wali Yokaana akiikiridde ffe. Era ng'ebyo bye tulaba ebigenda okubeerawo ku nsi. Essula eno ey'okuna etegeeza ebintu ebigenda okubeerawo mu kkanisa ku mulembe gwaffe guno, ebigenda okubeerawo mu bufunze. Basooka bitulaga, ne batulaga nti kino kigenda beerawo, kino nekino 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 mu bufunze, nga tebatulaze ngeri gye bigenda ttambulamu. Oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba era laba oluggi oluguddwawo mu ggulu. Eggulu kitegeeza ekkanisa. Eggulu y'ekkanisa. Oluggi oluguddwawo mu ggulu yalaba ebigenda okubeera mu kkanisa. Ekkanisa be bagoberezi ba Yesu Kristo. N'eddoboozi lye nasooka okuwulira ng'eri akagombe. Akagombe kategeeza kulabula. Edda ebaafuuwanga akagombe, omukuumi eyakafuuwanga mu nsi kwabanga kulabula, nga mwali muyina okwetegeka. Akagombe kitegeeza kulabula. N'eddoboozi lye nasooka okuwulira ng'eri akagombe nga lyogera nange, ng'ayogera nti, linnya okutuuka wano nange nnaakulaga ebigwanira okubeerawo oluvannyuma lw'ebyo. Okulinnya kitegeeza okwambuka. Okwambuka kitegeeza kweyongerako. Singa omuntu yenna weeyongerako okumanya Katonda, n'ofaayo okumanya Katonda, ebigenda okubeerawo obeera ojja sobola okubimanya. Yokaana bamugamba ayambuke, kati babategeeza bagamba ffe nti tufube okwagala Katonda asooka atulage ebigenda okubeerawo. Ekitabo kino kyabo bokka abaagala ennyo Katonda be basobola okubimanya ennyo ng'omwagala n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna n'amaanyi go gonna. Amangu ago nali mu mwoyo. Ekyo kitegeeza Yokaana yalinga aloota. Okubeera mu mwoyo tekitegeeza nti nno yali mu mubiri, nti nno naye nga awulira okwagala kwa Katonda kungi mu ye. Yalinga aloota. Era laba entebe ey'obwakabaka yalinga eteekeddwawo mu ggulu. Eggulu kitegeeza ekkanisa oba abagoberezi ba Yesu. Kati waliwo entebe ey'obwakabaka eyali eteekeddwawo. Ebintu bino Yokaana bamusuubiza kumulaga biri ku nsi nga bwe kyawandiikibwa mu kubikkulirwa akanyiriri akasooka, essula esooka
akanyiriri ake-19 Yokaana bamusuubiza okumulaga ebigenda okubeerawo. Katusomewo ko okubikkulirwa 19 kale wandiika by'olabye n'ebiriwo n'ebigenda okubaawo oluvannyuma lw'ebyo. By'olabye kitegeeza ebyo bye yalabako n'amaaso ge. Ebiriwo kitegeeza ebyaliwo mu kaseera ka Yokaana, n'ebigenda okubeerawo oluvannyuma lw'ebyo kitegeeza ebyo ebigenda okubeerawo kati bye tulimu n'ebikyeyongerayo. Kale ekitabo kino Yokaana tebamusuubizangako kumulaga biri mu ggulu, wabula okumulaga ebigenda okubeerawo, era byonna bye yalaba byebyo ebigenda okubeerawo mu kkanisa ne ku nsi. Ekkanisa eyitibwa eggulu mu kitabo eky'okubikkulirwa. Entebe ey'obwakabaka yali ng'eteekeddwawo mu ggulu. Entebe kitegeeza obwakabaka. Eno entebe ey'obwakabaka kitegeeza obwakabaka oba nga biyite omulembe, obwakabaka obupya, nti waliwo obwakabaka obwali butandise mu kkanisa. Naye eyali atudde yali afaanana ng'ejjinja erya yasepi n'erya sadiyo okulabika, era nga waliwo ne musoka amwetoolodde eyali afaanana nga zumaliidi okulabika. Atudde ku ntebe y'oyo afuga. Kati afuga omuwendo oba obukulu bwe bwe baamugeraageranyako bwageraageranyizibwa nga ejjinja lya yasepi n'erya sadiyo mu mayinja amalala, nga ebbeeyi y'ago amayinja bw'eri ku mayinja amalala. Bw'atyo afuga bwe baamugeraageranya. Afuga y'ani? Entebe bwe bwakabaka, atuulako y'afuga. Afuga y'ensi. Tuli mu bwakabaka bw'ensi. Ekiseera tujja atuula ku ntebe abeere nga ye Katonda. Olwo tuba mu bwakabaka obwa Katonda. Muntegedde bulungi nti obwakabaka bw'ensi kitegeeza baba bakulaga entebe nga kuliko atuddeko, kati oyo atuddeko y'eba ensi. Kati tuli mu bwakabaka obw'ensi. Entebe ey'obwakabaka yali yeetooloddwa entebe ez'obwakabaka 24. Obwakabaka obwo bwalimu obwakabaka obulala 24, obwakabaka obutini. Ne ku ntebe kwaliko abakadde 24 nga batudde nga bambadde engoye enjeru ne ku mitwe gyabwe engule eza zaabu. Kitegeeza abakadde abo baali bakabaka. Naye abakadde abo be baani? Abambadde engule. Ebintu bino biri ku nsi, tebiri mu ggulu. Byebyo ebyalagibwa ebigenda okubeerawo mu kkanisa so si eri mu ggulu. Bino bye baatulaga bye bigenda okubeerawo wano ku nsi, kakati batulaga biri mu kkanisa. Buli mukadde ajjamu emyaka ng'egy'omuntu omukadde gy'abeera nagyo, emirundi 24. Egyo gy'emyaka egyategekebwa Mukama waffe okutuuka. Abakadde 24 bwe balimala okuvunnama bonna, byonna birituukirira. Abakadde 24 kye kino nti okugeza okuva Yesu lwe yakola ki? Lwe yazuukira ne bazaalawo omwana omuto omuwere, n'akula n'akaddiwa. Bw'amala okukaddiwa ne bazaalawo omwana omuto omulala omuwere, naye n'akula n'akaddiwa. abo abakadde 2 ne bazaala omwana omulala omuwere, n'akula n'akaddiwa. abo abakadde 3. Kati bwe kityo paka ku bakadde 24 gy'emyaka egyategekebwa Mukama waffe okuddiramu, be bakadde 24. Kitegeeza emyaka. Kati okwambala engoye enjeru
kitegeeza baali ba lwatu, baali balabika. Emyaka egyo gya lwatu mugiraba, ffenna tusobola okugiraba. Tuli mu mwaka ogwa 2020, balaabalamu bwe baba bakadde bameka, era baba buli omukadde aba abalibwa mu myaka emeka. Naye ng'abakadde 24 gy'emyaka gy'abakadde 24, gy'emyaka Mukama waffe kwagenda okugiramu. Ne ku ntebe nga kuvaako okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka. Entebe bwe bwakabaka. Ebwakabaka bulinga omulembe, nti bino ebiseera bye tulimu, omulembe guno gwe tulimu. Kati okumyansa ekitangala kuba kubuulira. Kati mu buno obwakabaka mwalimu okubuulira, amaloboozi kubanga kuteesa, mwalimu okuteesa, ate okubwatuka kubanga kulagira. Mwalimu okubuulira, okuteesa n'okulagira. N'ettabaaza omusanvu ez'omuliro nga zaaka mu maaso g'entebe, gy'emyoyo omusanvu egya Katonda. Ettabaaza omusanvu twalabye dda mu kubikkulirwa essuula esooka, batulaze dda ku ttabaaza omusanvu, ne batugamba ettabaaza omusanvu z'ekkanisa omusanvu. Ekkanisa omusanvu zino ze batulaga wano gy'emyoyo omusanvu. Wano mu kubikkula essuula esooka batugambye ettabaaza z'ekkanisa musanvu. Wano mu ssuula ey'okuna batugambye ettabaaza gy'emyoyo omusanvu. Ettabaaza omusanvu wano gye bwogerako gy'emyoyo omusanvu, era z'ekkanisa omusanvu. Kijja kitya? Nga bwe nabagambye ekkanisa ziri omusanvu zitegeeza amadiini ag'ekikristaayo agali ku nsi yonna ennaku zino. Gy'emyoyo omusanvu, nti buli ddiini yonna ey'ekikristaayo okwerinako omwoyo gumu. Okugeza bayinza obba abaorthodoxi oba n'abakatuliki oba n'eddiini endala oba akangeze n'abakristaayo abaprotestanti nga bali ku mwoyo gumu, nga mu kkanisa emu bagigatta ne babeera bamu. N'olaba bano abeeyita abalokole nga bali ku mwoyo gumu ku kkanisa emu. Ekkanisa omusanvu tezitegeeza ddiini musanvu, wabula kitegeeza emyoyo egiri mu bagoberezi ba Kristo omusanvu. Buli ddiini erinako omwoyo gumu, nti mu zino ekkanisa omusanvu mwalimu abeegulumiza nga bo bagaggaye mu mubiri naye nga baavu mu mwoyo. Kati bwe kiti waliyo amadiini mangi nnyo bwe gatyo. Kati gyegyo emyoyo omusanvu. Kitegeeza nti omwoyo, kannyonnyola omwoyo kitegeeza okwagala okulina ebikolwa. Bwe bagamba nti gundi alina omwoyo omutuukirivu, kitegeeza ayagala obutuukirivu era akola eby'obutuukirivu. Ogwo gwe mwoyo. Okubeera omutuukirivu olina okubeera nga oyagala okubeera omutuukirivu era ng'okola eby'obutuukirivu. Okubeera n'omwoyo w'obwenzi olina okubeera ng'oyagala obwenzi era ng'okola eby'obwenzi. Okwagala awamu n'ebikolwa gwe mwoyo. Omubbi abeera n'omwoyo w'obubbi kubanga abeera ayagala obubbi era nga abba. Okwagala n'ebikolwa gwe mwoyo gwe twogerako. Abantu mwawubwa kubanga muddira ne musinza
omwoyo omutuukirivu ng'abasinza omuntu oba ng'abasinza nti nga omulaba Yesu. Mu lunaku luli eri nga tuzuukidde oba nga tutuuse ewa Katonda mu bwakabaka obwa Katonda, tetugenda kusisinkana mwoyo mutuukirivu ng'atudde ku ntebe ng'abamu bwe bagamba nti nno omwoyo omutuukirivu agenda bba atudde ku kkono, Katonda mmakkati, nti Yesu ku gwa ddyo. Tebiriiyo. Omwoyo omutuukirivu abeera mu ffe munda. Omwoyo omutuukirivu Yesu yamutusuubiza kumutuwa kubeera mu ffe. Taliiyo nga Yesu bw'aliyo, abula abeera mu ffe, era ng'omwoyo omutuukirivu obeera naye ng'oli mutuukirivu. So omwoyo omutuukirivu teyeetaaga kusaba nti mwoyo omutuukirivu obwavu bunnuma mpa ssente, mwoyo omutuukirivu ntaasa. Obeera omanyi nga gwe toli mutuukirivu, tosobola bbeera na mwoyo mutuukirivu. Kyoba olaba amakanisa mangi nga bakubye emizimu ne mugiyita emyoyo emituukirivu. Omwoyo omutuukirivu abeera mu muntu omutuukirivu era akuluŋŋamya nti kino kibi tokikola. Bw'obeera omutuukirivu toyinza kubba, awo obeera n'omwoyo omutuukirivu. Bw'obeera omutuukirivu omanya bingi kubanga oli mutuukirivu. Atali mutuukirivu tabeera na mwoyo mutuukirivu. Ne mu maaso g'entebe ng'ennyanja ey'endabirwamu efaanana nga kulusitalo. Ennyanja ey'endabirwamu, ennyanja ey'endabirwamu kitegeeza abantu, nti nno abantu abanekaanekanye bambayita, kitegeeza abantu. Ne wakati w'entebe n'okwetooloola entebe ebiramu 4 ebijjudde amaaso mu bwenyi n'ennyuma. Makkati g'entebe n'okwetooloola entebe bwe bwakabaka. Then ebiramu 4 ge madiini agalimu. Nga kizibu kya kutegeera ekyo, mweyongere mu maaso tugenda kitegeera bulungi. Gabeera gatya amadiini oba by'ebiina by'abantu eby'enjawulo era nga by'abagoberezi ba Kristo, amadiini ag'Ekikristaayo. Tugenda biraba mu maaso. Byali bijjudde amaaso mu bwenyi n'emabega n'ennyuma waabyo. Amaaso kitegeeza emyoyo. N'ekiramu eky'olubereberye ekyala kifaanana ng'empologoma. Empologoma abeera kabaka. Kitegeeza ekiramu eky'olubereberye kye kibiina ekimu eky'abantu oba eddiini emu, nti yali erimu ng'obwakabaka, mwalimu nga kabaka, kyalimu obwakabaka. N'ekiramu ekyokubiri ng'ennyana. Ekyokubiri kyo kyali kiwombeefu, kyali kiwombeefu ng'ennyana bwegeraageranyizibwa mu nsolo. Ennyana mpombeefu kubanga omuntu asobola okugifuga, naye ensolo ez'omu nsiko zirina effujjo lingi. Ennyana nnene naye mpombeefu. N'ekiramu ekyokusatu kyalina amaaso ng'ag'omuntu, amaaso ng'ag'omuntu. Abantu twagala nnyo ebyenfuna. Ebyenfuna kitegeeza ekyokuna kyo kyali mu byanfuna, kufuna. N'ekiramu ekyokuna kyali kifaanana ng'empungu ebuuka. Ate ky'ekyokuna ng'empungu. Empungu kinyonyi
kibbi kiina obwangu mu kubba mu kulya. Kati ejja n'enakulawo n'etwala by'empungu, kyo kyalina obwangu, kyajja mu bwangu ne kibbabba mangu ne kitta ne kibba. Empungu ejja kubba na kutta na kufiiriza. N'ebiramu ebina nga birina buli kimu ebiwawaatiro 6. Ebiramu ebyo ebina byalina ebiwawaatiro 6 buli kimu. Kitegeeza 6 kitegeeza byonna byebiri mu kukolebwa byonna. Kubanga Katonda atonda ensi mu nnaku 6. Kati 6 ebintu byonna byaggwa mu nnaku 6. Kitegeeza wonna byonna. Kakati ebiwawaatiro 6 kitegeeza kubuna wonna nti ebiramu bino byali buli wamu mu nsi yonna. Kitegeeza ebibiina by'abakkiriza Kristo bino byebiina ebyabuna buli wamu, bijjudde amaaso enjuyi zonna ne munda. Amaaso gy'emyoyo, so tebiriiko kuwummula emisana n'ekiro nga byogera nti omutukuvu 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 Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, eyabaawo era abaawo era ajja okubaawo. Nga bwe nkugambye nti ge madiini, nga bw'omanyi amadiini g'Ekikristaayo okuva ddi na ddi tebaawummulanga bula baasabanga. Era ebiramu bwe birimuwa ekitiibwa n'ettendo n'okwebaza oyo atudde ku ntebe omulamu emirembe n'emirembe. Nti n'amadiini bwe galisinzanga emirembe n'emirembe mu obwo bwakabaka. Nti okuva amadiini bwe gatandikawo tegawummulangako, pozi gawummula nga korona zze, nga bwe tugenda okulaba korona bye bamwogirako. Era ebiramu abakadde 24 balivunnama mu maaso g'oyo atudde ku ntebe, era balisinza oyo omulamu emirembe n'emirembe. Era balisuula engule zaabwe mu maaso g'entebe nga boogera nti, akantu kano mukawulirize bulungi, nti abakadde 24 balivunnama oba baavunnamanga. Kati abakadde 24 okuvunnama kitegeeza emyaka gigenda gyebuzingazingako mpola mpola, kubanga abakadde 24 gy'emyaka egiringa egy'abakadde 24. Kati girigenda gyezingako mpola mpola, kwe kuvunnama. Nti era balisuula engule zaabwe mu maaso g'entebe. Bannange mwabagamba nti gye bali. Kati abakatemba kyoyo gwe baba bali mu kukola, ne bajjako engule ne bagisuula wali, ne bajjako engule endala ne bagisuula wali. Oyo abakatemba ki? Okusuula engule kitegeeza obeera olekeddawo okufuga. Balisuulanga engule, omwomu yasuula eyiye. Kitegeeza omukadde omu afuga n'amala n'alekeraawo omulala n'akwatamu. Egyo gy'emyaka. Era nammwe mulina enjogera egamba guno omwaka gutuyisizza bubi. Omwaka mukulembeze ennyini. Gy'emyaka ng'omukadde gy'alina emirundi 22. Nti bajja kusuula engule. Engule bazikasuke. Abakadde tebaliyo, kitegeeza emyaka egiyina okubeerawo paka Mukama waffe lwalijja. Nti balisuula engule zaabwe mu maaso g'entebe nga boogera nti osaanidde gwe Mukama waffe Katonda waffe okuweebwa ekitiibwa n'ettendo n'obuyinza, kubanga gwe bitonda byonna era byabaawo lwa kusiima kwo era byatondebwa.
nti bano abakadde bajja kusinza Katonda, kitegeeza mu myaka gino mugenda beerangamu okusinza Katonda. Nsuubira nga ntegeerekese bulungi. Atudde ku ntebe si ye Katonda. Atudde ku ntebe yali afaananga amayinja ga Yasepi n'erya Sadiyo. Amayinja kitegeeza obukulu. Nammwe wano mu Uganda eyo njogera mugiina. Bapule abaki abajaasi bateekebwako amayinja okumanya amadaala gaabwe bagayita mayinja. Ani asinga ejjinja eddene? Mayinja. Ne mu Bayibuli njogera mweri Yesu ly'ejjinja ekkulu ery'oku nsonda. Ejjinja lyawanuka waggulu ne likuba ekibumbe ewatali ngalo. Ejjinja gaba maanyi, buba bukulembeze. Kati ejjinja lya Yasepi n'erya Sadiyo, amayinja ago ng'ebbeeyi yaago bweri ly'eddaala ly'ono atudde ku ntebe bwe liri. Katonda tafaanana mayinja. Katonda tafaanana mayinja. Ono teyali Katonda. Tugenda laba ejjinja eddala wano ne mu maaso g'entebe ng'ennyanja ey'endabirwamu efaananga kulusitalo. Ejjinja lya kulusitalo nalyo jjinja lya muwendo mungi. Abantu ab'ennaku zino babageraageranya ng'ejjinja lya kulusitalo. Ab'ennaku zino n'omwavu ayambala n'atonya nti tunekaanekanye, tuli bakitiibwa, tetulinga bali abaasooka. Naye levo y'ejjinja lya kulusitalo mu kibuga Yerusaalemu ekijja eyo tegenda bbeerayo. Bwetegereza amayinja agazimbibwa ku Yerusaalemu ekijja, kulusitalo teriiko, kubanga teribeerayo muntu munafu nga ffe abantu aba wansi. Aliba asinga obunafu ajja bbeera nga Dawudi. Buza ntegeerekese bulungi. Bwe kityo amayinja gategeeza ebitiibwa. Kati ekyo ekitiibwa kye baatuwa nga ffe abantu aba bulijjo. Kanjogere ku biramu ebina. Mu ssuula y'okutaano Yokaana yalaba ebisolo 5. Yalaba akaliga akato kalina amaaso 7 n'amayembe 7. N'alaba ekifaanananga empologoma, n'alaba ekifaanananga ennyana, n'alaba ekifaananga omuntu, n'alaba ekifaananga empungu. Byonna byali bisolo. Lwaki mukkiriza nti nno omwana gw'endiga nti era yali Yesu, ne mutakkiriza nti nno ebiramu ebina nabo bantu? Mukimanye kino nti byonna byalina amaaso mangi. Obanga omwana gw'endiga ategeeza Yesu, ne bino ebisolo bitegeeza bantu. Yesu yagalanga nnyo okwogerera mu ngero naye abatume baamunyiizanga kubanga tebaazitegeeranga. Nammwe munyiiza Katonda bwe mwefuula abatategeera bintu by'ayogera.